Mujje baliko gyonna gye mutussako engalo baganda bange gye musinzira okubeera nga ate mumpuliriza emwe bali kukakkalabya bannange. Amanya yenze Omumbejja Aisha Nassolo era nga butereevu. Njagadde nsooke mpiseewo eggulire lino then ate n'oluvannyuma nja kuba nkomawo n'amawulire amalala gagenda mu maaso mu ggwanga. Ffenna tukimanyi bulungi ekigenda mu maaso ku muganda waffe Fred Lumbuye. Oyo ffenna tumumanyi bulungi. Bingi nnyo bibadde byogerwa okuva eggulo paka na kati era bingi nnyo bikyayogerwa. Wabula nga amazima gazuuliddwa ku kigenda mu maaso ku ye. Bangi bazze bagamba awambiddwa biki era simanga baamuwambye basajja bana biki nga bwe ngenda okuteerako videos ez'enjawulo ate munnange olabe abantu kye boogera ku ki ekigenda mu maaso ku bulamu bwe. Wabula ng'ekyamazima amazima gazuuliddwa nti poliisi y'ettaka yennyini yeekutte omukulu ono Fred Lumbuye era nga kinajjukirwa nti najjako wanene omwezi oguwedde bwentyo ne nkutuusaako amawulire okuva eri oyo omwogezi wa poliisi Fred Enanga ewe yavaayo wali ate ku Facebook page ye n'apositinga n'agamba nti olugambo mpulira lusaculatinga ku social media titunoonya Fred Lumbuye era bw'atyo n'akonfaminga nti olugambo olwo lutuufu era tumwetaaga era bw'atyo n'ategeeza nti baali bakoordineetinze ne poliisi eyo ey'ettaka Fred Lumbuye ono gy'abadde akolera oba gy'akujjali essaawa eno era bw'atyo n'ategeeza nti essaawa yonna bajja kubeera bakola ki bamukwata. Kati nno twabadde tuli awo ng'olugambo lutandise okutambula wabula era kizuuliddwa nti ekyamazima poliisi y'ettaka yeekutte Fred Lumbuye era mbu nga tennamukwata basoose ne bamulaga Facebook page ye bwe batyo ne bamulaga n'ekifaananyi kye then mbu n'oluvannyuma waliwo empapula ze bamukase okubeera ng'ate asayininga then n'oluvannyuma ne bamwongerayo wabula nga mu butuufu tusabire Fred Lumbuye kubanga ekyamazima tetumanyi biki bigenda kuddirira bagenda muzza mu Uganda bagenda musibira ttake kiki ekigenda maaso munnange twongere okubeera nga ate tukola ki tumusabira. Kankulekereko vidiyo eno olaba ate ono ye kyayogera ku mbeera ya Fred Lumbuye ye ate kyayogera ku ye wabula ng'ekyamazima Fred Lumbuye ye yakwatiddwa bukwati bwa poliisi tebaamuwambye wabula poliisi y'ettaka yennyini ye yamukutte. Wanaabeerawo ekirala ekigenda maaso ku ye era butereevu nja kuba nkomawo wano nkutuuseeko kyonna kye nnaaba nzudde ekigenda mu maaso. Mubeere bulungi fonnaawo kankulekereko vidiyo eno ngenda kuba ate nkomawo n'amawulire amalala kubanga go mangi nnyo mangi ddala. Comrade munnaffe Fred Lumbuye omusajja yavaayo okulwanirira ensi ye njagala okubatuusa nkonfaminze bamukidnappinze. Comrade Fred Lumbuye bamukidnappinze. Comrade Fred Lumbuye bamukidnappinze essaawa ezitali za mabega. Comrade Fred Lumbuye bamukidnappinze. Naye I want to assure you mwenna abasuubira naddala embase ya Uganda mu Istanbul embase ya Uganda e Ankara njagala okubagamba Fred Lumbuye temugenda kumufulumya ttake. Waakiri ffenna tugenda kushatalinga ttake yonna ffenna tugenda kutambula Fred Lumbuye temugenda kumufulumya ttake. Mwamuzze ne mukola ki yajja kwembase naddala abembase gwe munyarwanda gwali kwembase gwe acting ambassador gwali kwembase wabadde omweyisaayisa Fred Lumbuye yakugamba nti Fred passport ye yaggwako mumuweereze Fred mumuweereze passport ye ne mugaana okumuweereza passport ye nga mumuyita mbu ajje kwembase kati mumuloke naye njagala okubakakasa kamera zonna zigenda kubeera nga zireeta Fred abamukidnappinze amazima ga Katonda mu ggulu temugenda kumufulumya ttake. Wakiri tugenda kulwana ffenna tufiirewo. Fred Lumbuye temugenda kumufulumya ttake. Muzze ne mukidnappinga kamera zibalabye yonna gye mumutadde oba mugenda kumutta oba mwenna bamukidnappinze mwenna muli reported by the police. Abaganda bafe ab'ettake bonna baba reportinze. Era poliisi ziri mu kukebera CCTV kamera z'ettake temusuubira Fred wabadde asula wabaddewo CCTV kamera. Tukimanyi buli nnaku omusajja asiiba agamba bannange bansiba bantambulirako bannange basiiba bantambulirako kyemutunoonyeza kyemwagala okututtira mu 7 kyemwagala okututtira mu bamuhoozi lwakuba twayavaayo okuzibula eggwanga. Twavaayo okuzibula eggwanga kyekyo kyemwagala okutukola ki naye mbakakasa mugenda kulabira ku Fred
bano bembadde mujjanga mukwata abantu nga mubatwala ebyekisirusiru. Fred Lumbuye even if ne bwabadde nti ali citizen wa Uganda temugenda kumufulumya ttake. Temugenda kumufulumya ttake. Era njagala okubawa amawulire amakyamu. Mwenna mubadde abasajja bana. Mubadde abasajja aba. Muzze ne mukidnappinga Fred. Naye mwenna poliisi yettake. Poliisi Fred mwabadde asula ebalabye bulungi. Ekya identifying CCTV camera. Yonna gye mumututte yonna muyinza okkeera ku makya nga Fred mumufulumiza. Bannanga abantu abali ettake mwenna. Abantu abali ettake bwe mulaba vidiyo eno bannange mukyeyalingira abantu abali ettake mwenna. Mugende mutegeeze buli omu ategeeze poliisi waali. Muganda waffe bamukutte. Muganda waffe bamukidnappinze. Naye temugenda kumufulumya ttake. Ekyo kyonki bakakasa. Tugenda kutandika kati. Kakati wano muluggulidde ku pata. Bwe ziba nga kidnapping zitemwazikomya Uganda temugenda kuzikola abroad. Nze kojja omugezi mbeera wano Ireland. Amazima ga Katonda mujje mugeze mu nkwateko. Temugenda okutegeera abantu ba wano kye bakola. Ate kati security zaffe katuzinyweze. Buli comrade wonna woli ng'ojja ku internet kuno ng'oyogera nyweza security yo. Buli comrade wonna woli ng'ojja okuzibula kubanga Museveni ayagala kutubeeza muki. Bana abasajja bagala kutubeeza mu kizikiza. Njagala komure mwenna banna Uganda mwenna muveeyo mugambe Free Fred Lumbuye. Mugende ku embassy ya Turkey. Mugende mugitandiko jubombardinga ne Twitter. Embassy ya Turkey mutandiko jubombardinga ne Twitter. Mugibombardinga with the Twitter messages. Okitegeera. Mutandike okubeera nga mukola ki nga muspreadinga ettake bwe muzze ne mumuwamba if kamalo okukwata onaanyo. Alo? Yesebo. Bangamba bampereza gundi nti bamukutte. Okay. Kamalo kumaliriza live eno ngenda kuddira. Bannange njagala obagamba abantu abazze waliwo gwenda byakoze comment wano. Government ya Turkey tesobola kujja nekwata Fred. Baba bazze okwata Fred bamukutte irigale. Government ya Turkey tekutte Fred. Ekyo kyo njagala kukibagamba. Government ya Turkey si ekutte Fred. Aba bazze kidnappinga Fred bakikoze irigale. Chovola bono gwenjogedde naye ngambye bakikoze irigale era chovola ba nga kamera zonna zibakutte bulungi. Era police kati eki eri mu kupaswe kubanga bagenze ne balopa omusango ogwo. Nti muganda wawe bamukidnappinze. Aba police ne bagamba nti bagenda kukola ki kulaba CCTV camera. Kubanga Fred wabadde asula wabaddewo CCTV camera. Omukitegeera. So njagala okukibagamba nti temujja kutukakkanya. Ne bwe munaakola mutya ne bwe wanaasigalayo abantu babiri temujja kutukakkanya. Ffe twastalafia nga mukama waffe bw'atugamba tugwemu akatengo twakaggwamu. Omukitegeera. Ate njagala okubagamba mwenna abali mugundi eno abajjo mu minimizinga abantu bemwogera nabo.
abantu betuogera nabo anyway bye tujja kubyogera kati nsaba mwenna baganda bange abali ettake mwenna abali wana abagala enkyukakyuka mwenna abali ettake ne bwoba otyo okukuvaayo please mwegatte wamu mulumbe poliisi nammwe gwe Munnayuganda alaba video yange tweetingira Turkish Embassy informing nti the Ugandan government has kidnapped Lumbuye Fred. Oba okitegeera? The Ugandan government has kidnapped Lumbuye Fred. Okitegeera? Bannange njagala bw'oba otwala nti this is fake news. Please get out of this page. Bw'oba otwala nti eno fake news, get out of this page. So, kyekyo kye njagadde okubategeeza. Bannayuganda balwana nnyo okulaba nga bafuna ba lawyers okubeera nga Fred Lumbuye abeera Fred. Naye kye mbakakasa mmwe aba initiating kidnapping eno temugenda kusobola kufulumya Fred. Kubanga ekisooka Fred mumukutte mu bumenyi bw'amateeka. Fred ne bw'aba si mu Turkish tosobola kumujja mu Turkey like that. Mwalaba ono Kaishoge bwe bajja ne bamuttira ku embassy ya Saudi Arabia. Saudi Arabia yalina okusasula. Turkey si yensi gy'ojja n'ozannyiramu. Era bwe mubanga muyina abantu bammwe bwe mwatumye abo mwayo muyinza n'okuleetera Turkey ne withdrawing ambassador wa Uganda. Omusajja kubanga tugenda ku petitioninga, it's going to be kati wano we mugenda okutegeerera. Tugenda ku petitioninga United Nations High Commission for Refugees. Tugenda ku petitioninga United Nations Human Rights. Tugenda ku petitioninga buli kimu. Omukitegeera. So take okuma reputation yayo temusobola Fred Lumbuye temusobola kumujja mu Turkey. Nze nsose nendaba ebintu bino nga abantu babigira nene ensalawo nenkubira abantu abali ettake ne bakikonfirminga nti yes Fred Lumbuye bamukidnappinze tebamukutte butukwasi bakidnappinze mu kidnapping nenjagala okubamaliriza nga mbagamba nti Fred Lumbuye temujja kumufulumya Turkey. Tugenda kulwana wakiri emikira gikutukeko ffenna wherever Munnayuganda wonna wooli. Njagala the only thing you can do is to tweet the Turkish embassy. Waliwo freedom fighter activist kidnappingidwa. That's the only thing you can do. Wamukitegeera? That's the only thing you can do. So please do what you are supposed to do. Gwali Saudi Arabia, gwali Oman, ali mu Africa, tweeting the Turkish embassy, muji bombarding with tweets. Mukimanyi omulimu gwe tubadde tukola ku Twitter. Nze wano ngenda kera ku Turkish embassy wano gye ngenda okera. Fred Lumbuye alina okubeera nga ali Fred. Fred Lumbuye alina ate bw'amala okubeerwa Fred tugenda kumujjayo tumuleete mu nsi ekiki. Tosobola kumala gafubutuka n'okidnapping omuntu ebyekigwagwagwagwa bwekityo. Oba mukitegeera? Bannayuganda abali ettake muyina okulumba amapoliisi gonna ne mugategeeza mukwano muganda wa akidnappingiddwa. Cases bwe zinaabeera nga buli wamu bafuna cases bagenda ku reactinga. Kino njagala tukitwale massive. Kintu kino kibawe eki? Kibawe ekyokulabirako. Wamukitegeera? Mutandika okutweetingira Turkish embassy buli wooli wonna nga muyinsatingako ekifaananyi kya Fred. Nga muyinsatingako ekifaananyi kya Fred. # free Fred Lumbuye. Fred Lumbuye has been kidnapped. Oba okitegeera? Fred Lumbuye has been kidnapped. So, kega mawulire gembadde njagala okubategeeza. Musule bulungi bannange.